ensonga yali ku ttaka n'agenda e Zimbabwe n'awagira Mugabe okujja ettaka ku bazungu South Africa ANC n'emuyita nti oswaziza ekibiina kyaffe oyinza otyoga nti ne South Africa oyagala batwala ettaka ly'abazungu komalemu jukira ANC mu Jaatano yayisaako ekiteeso eky'ekika buli kityo ng'ekyalwana kati Malema aga nti nze nzirayo ku nnono kwe mwava kwe kutondayo EFF ng'agamba eddayo ku nnono za ANC abagitandika gye bagitandikirako so obungi bw'ebibiina by'obufuzi kamu ku bubonero obulaga demokrasi yakola nti emmeeme kebeere katale mu mutonde w'ebibiina mu biweemeramu abaguzi beesalirewo okusoomoza wekubeerera mu mawanga galina ebibiina ebingi ate nga by'amaanyi nti gavumenti zituuka ne ziba nga zirina kuba za mukago nga bw'olaba e Budaaki nga bw'olaba e Isirayiri kati South Africa rate kwetambulira ANC bw'esimatuka luno kizibu okusimatuka oluddako so biseera ebijja ebyo maaso myaka 10 kudda waggulu tewali kubuusaabuusa South Africa ejja kufugibwanga gavumenti za mikago nga bw'olaba mu Isirayiri nga bw'olaba mu Budaaki okay ebyenkomeredde ebivudde mu kulonda oba ebiva mu kulonda bisuubirwe ddi era ebitonotono ebyakavaayo bwe bibaawo byo biraga ki etteeka ly'ebyokulonda South Africa liwa akakiiko ennaku 7 okulangirira ebyenkomeredde naye ko kagambye tekeetaaga zonna kuzikozesa kagambye Sande ng'ennaku z'omwezi 2 kajja kuba kamaze okugatta byonna era in fact butasukka Sande kajja kuba kamaze okugatta byonna kabuulire bannansi ba South Africa okay. Polling station yasoose okulangirira okugatta n'erangirira bagiyita Bizana Baptist Church eri mu kibuga kye bayita Winnie Madikizela Mandela local municipality ekisangibwa mu ssaza erya Eastern Cape baarangiridde ebivudde mu kulonda nga wakayita dakika 15 ku saa 6 ogw'ekiro mu kulonda kuno ANC yafunye obulu 99 EFF 29 Umukonto wesiziwe ya Zuma yetegereza nnyo yakutte kya kusatu n'obulu 18 UDM 8 Democratic Alliance 5 ebibiina ebirala nebifuna kamu omwabadde ATM Bosa mu bujjuvu gye bayita Build One South Africa kino kikulembera Moses Maimani eyaliko opposition leader mu parliament ng'akyali mu DA kati bwe yavaayo n'atondawo ekibiina kye baafunye akalukamu Inkatha Freedom Party yafunye akalukamu AIC yafunye akalukamu kati atuwuliriza wano wetegereze Umukonto wesiziwe jukira opinion polls zize zitugamba nti Umukonto wesiziwe egenda kufuuka ekizibu tejja kuwangula bwa president naye ejja kusalawo ku bingi mu masaza gyefunye ababaka abawera ne mu parliament bwenaafunayo ababaka singa ANC teweza bitundu 5 ku buli 10 Zuma ayinza okweyagala kakati ndaba musazi lya Eastern Cape kubanga je tumumanyi nti Umukonto wesiziwe amaanyi tuze tukyogera gali mu masaza gyosinga okusanga abazulu eKwaZulu Natal ne Gauteng kati eno twogera ku Eastern Cape yabadde mu kifo kya kusatu mu polling station eno eya Bizana Baptist Church kakati ekyo kikulaga nti ne mu Eastern Cape obo yagala bato yagala mu lukiiko lw'essaza ayina okufunayo ku bifo bw'ogenda musaze ly'Empumalanga naye ekifaananyi kifaananyeeko bwe kityo eno amaanyi gamweyongera munabyafuzi omugundiivu Andries Gamedi bwe yamwegattako mu Gatonnya w'omwaka guno Gamedi yali ne Zuma mu ANC era naye abadde mu bifo ebiwerako mu ANC yaliko ne meeya w'ekibuga Mukondo ku tiketi ya ANC n'abeerako ne meeya w'ekibuga ekya Gatsbande era ku kada ya ANC oluvannyuma ne batabuka mu kutabuka teyatondawo ekibiina wabula yatondawo ekisinde ky'ebyobufuzi Independent Community Movement Association mu kulonda okwaliwo kwa gavumenti ez'ebitundu emyaka 3 egiyise n'asimbawo ba candidates nga ba independent jukira ekisinde si kibiina kya byabufuzi ne bavuganya nga ba independents yateekawo okuvuganya okw'amaanyi n'asuuza ANC okulembera
ekibuga kye bayita Piet Retief local municipality yabasuuza obwa meya n'abasuuza n'obwa sipiika nga akozesa ekisinde kyekyo. Gwe mulundi ogwasooka ANC okufiirwa ebifo ebyo mu kibuga kino Piet Retief bukyabafuna buyinza mu 1999 kakati yasala ku ntandikwa y'omwaka guno mu Gatongo ofuza okuva mu ntandikwa. Ampuliriza ky'olina okujjukira ku Nelson Mandela nti ekyabagatta ne Winnie Madikizela byabufuzi. Mandela mukyala we yasooka yali musawo Nancy. Mu biseera ebyo eby'obusosoze mu nkola eya apartheid waliwo amateeka amakambwe eri abaddugavu ng'omukyala omuddugavu ow'amaanyi oba omugezi bakukkiriza kusoma busawo na bwa social worker, obusawo bwa Nancy oba obusomesa. Bw'oba oyagala kufuuka dokita nga kiyinza kwetaagisa kugenda bweru nga bw'ola Dokita Dlamini Nkosazana Zuma abadde minisita ne MP okuva mu 1994 yaliko mukyala wa Zuma era yavuganya ne Ramaphosa mu kalulu kali nga banoonya kadi ya ANC yaliko ne Central African Union. Okusoma obwa dokita yamala genda mu buwaŋŋanguse gye yasomera obwa dokita kati e South Africa mu kiseera ekyo nga gwe omukyala bw'otaba social work soma Nancy genda osome obusomesa. Kati mukyala wa Mandela yasooka yali Nancy. Bwe bakwata Mandela leero kujja mu poliisi sulayo komawo awakaawo abo babalumbye bababbi babatigomeza abaana bali mu kweraliikirira. Mukazi n'abuuza Mandela lumu ng'avudde mu kkomera tina eki kikyoyagala ku nsi eno mu sitandadi z'abaddugavu tuli ku mutendera ogusembayo gwe ne Oliver Tambo mwe musoose okukkirizibwa okukola nga bapulida abaddugavu mu South Africa. Nze ndi Nancy tufuna akasente kaffe tusobola okweyagala lwaki tova mu bintu ebyo ebyo ng'abibuuza Mandela. Abibuuza Mandela. Kati Mandela mu kitabo kyagamba omukazi yali ayogera ebyo naye ng'obwongo bwe buli wala omuntu bw'ayogera ng'owulira wali mu nsi ndala kuba kyeyolese bulungi nnyo ng'olabira ddala ebimugambibwa. Era ekyaddako omukyala kwali kunoba ne baawukana. Kakati bwe baawukana mu struggle ate mwalimu omuwala omubalagavu Winnie Madikizela nga wa struggle ate kuganga tajja kutawaanya Mandela ng'ekizibu kino ajja kubutegeera. Era ebbanga lye baamusiba bw'olaba n'ebbaluwa ze yamuwandiikira nga temwabanga kukukkuluma nti kati laba oli eyo. In fact lumu bwe yamuwandiikira yamugamba tuli eno abaana bange bambuuza taata naye ekirungi bakuze ne bakitegeera mu kukula kwabwe mbakuzizza mu mbeera ebaleetedde okumanya lwaki wasalawo okubeera eyo mukomera mu Robben Island nga toli nabo wano. Era naga nti kimuwa essanyu nti abaana batandise okukitegeera lwaki taata yasalawo yabeere musibe obutabeera waka. Kati omukazi oli yasooka bye yali tasobola kubyogera kuba yali alaba Mandela musobya buli kimu akirina ate kikyonoonya ofaa kinensi. Kakati Winnie Madikizela ku kibuuzo kyo kibadde nti amujja ku struggle kubanga bamala okuba social worker yali amaze okwegatta mu activism. Kati ne bakwatagana ne Mandela ne bafumbiriganwa ne bazaala abaana naye nga bonna bali mu struggle. Era omukyala yatulugunyizibwa nnyo ng'ali bweru nga kigambibwa nti afuna obubaka okuva ewa bba ate n'akuma omuliro mu bantu bba ali mu kkomera. Era lumu ne yasibwako emyezi 18 Katonda atabukireyo n'omutwe muzungu kye bayita solitary confinement ne baddira akasenge ne bakakuteekamu ng'olimu wekka. Yatuuka nga takyamanyi oba leero Sande oba Balazi omutwe gutuuka ne gubuula ne gwerabira ennaku ekigendererwa omuzungu yali takikolako munafu de munyiriri kutuuka ssaawa 5 za kiro nga balonda. Obujjumbize bwabadde bw'amaanyi. Obujjumbize buno nze ng'omuntu nabulabyeko. Waliwo research project gye tulimu ne bakakensa ba professor okuva mu ggwanga erya South Africa. Omwezi oguweddero nasembayo kubeera South Africa era nga tuli mu research project eyo twateekateeka nti tugenda kubeera n'ensisinkano endala naye nga ku luno tetutuula mu kifo kimu tuli ku mutimbagano virtual meeting ng'ejja kubaawo 29 lunaku olw'eggulo. Naye
tetwakiteeka mu bwongo nti lulibeera lunaku lwa kulonda South Africa newankubadde lwali lwalangirirwa dda. Kati ennaku bwe zaabadde zisembera omu ku bakakensa mu University of KwaZulu Natal gwe tulina mu project yano Professor Lauren Dale n'atuwandikira ng'atutegeeza nti bannange nsaba munsaasire tukyuse meeting eyo tugyongereyo maaso ennaku kubanga ku lunaku olwo tugenda kuba tulonda nali neerabidde obutabagamba ate simanyi biseera bye ngenda kumala mu nnyiriri olaba obukulu bw'okulonda kuno kubanga mu biseera ebyasooka abazungu abamu bakwesuluba nti katuleke abaddugavu bakole ebyabwe. Kakati mukyala muyivu, mukyala w'amaanyi nnyo, research leader mu Center for Culture and Communication mu University of KwaZulu Natal. Ne project nene naga nti tugiyimirize nyina okulonda. Ekyo kikulu era naffe wano kiyinza okutuwa essomo nti bantu bameka abali ku ddaala ly'omukyala oyo wano abasobola okugaa nti ku lunaku lw'okulonda ebirala nja kubiyimiriza ngende ku kulonda. Ffe wana abanene basigala mu bisaakaate byabwe naye okulonda bukugwa ne tukukkuluma neko ndakulokula sijja genda abantu banyigire mu nnyiriri ezo abantu bajja kujanga bafaanana bulala sijja gende wayinza okubeera yakavuyo okukakananga emuvudde mu kulonda abikaayanya tobyagala naye teweetabye kulonda. Kakati ekyokulabirako ekyo nkireese kulaga obujjumbizi obadde mu kalulu kano nti omuntu abadde agoberera ebya South Africa abantu naddala abazungu be South Africa lwe baatuuka nga baga nti katubaleka abaddugavu bye baayagala ebya demokrasi ow'ekika kino balabe gyayinza okubatuusa. Naye akalulu kano nga kabindabinda mukyala yatutegeeza Professor Lauren nti munsaasire tunakola meeting ya nina ogenda mu kulonda naye ate simanyi budde bwe ngenda kumala mu nnyiriri alinga yali akirabye ndoza mu WhatsApp group sizaabwe bage okwekunga kubadde kw'amaanyi kubanga ekyamazima kye yasuubirira kye kyabaddewo. Abantu abamu bamaze essaawa eziwera 7 mu nnyiriri, essaawa eziwera 7 mu nnyiriri ng'agigenzeemu ssaawa 2 n'avaamu ssaawa 8 n'alonda 9. Kitegeeza bungi bw'abantu abazze okujjumbira okulonda okweggula. So kulonda kwa byafaayo ng'opinion polls bwe zibadde ziraga. In fact ku mulundi guno tezaakubye ebbali n'omulundi n'ogumu. Mu byakavaayo ebitonotono okutandikira ku bantu abazze biraga nti ba pollsters ku mulundi guno mu kalulu ke South Africa bingi bye baabala kubanga batunuulira ebintu bingi. Muwendo gw'abantu bantu bayinza kujjumbira batya akalulu kano byonna obitunuulira n'olaba nga bingi bye baateebereza bitandise okutuukirira nga tetunnatuukana ku bivudde mu kalulu kano ebyenkomeredde. Julius Malema omukulembeze w'ekibiina kya EFF yalondedde ku ssomero erya Mponegere Lower Primary School mu kitundu eky'Limpopo saze eryo liri mu kikakkono bwa South Africa era gyazaalwa yagenze n'akuba akalulu yawerekeddwako mukyala we saako ne yali ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya EFF Godrich Gadi. Era Malema mu kutuuka wano yazze ayambadde akafulaano ye t-shirt ng'eriko ekifaananyi kya Winnie Madikizela Mandela. Obwabadde bubaka bukulu kubanga ba EFF bava mu ANC naye ekimu ku bibajjayo nga baga nti ANC yava ku mulamwa ogw'okulwanirira omuddugavu naddala ensonga z'ettaka. Era ezo z'ensonga Winnie Mandela ze yali afiirako. Era ku mukolo ogw'okumuziika yadde yali memba wa ANC EFF yaweebwa ekifo kinene mu nteekateeka z'okuziika Winnie Mandela kubanga bano yadde yali mu ANC ne bwe beewagula yasigala abatwala ng'abaana be era ng'abalambika ngaga yadde muvudde eno naye omulamwa kwe muli mutuufu ffeno mu ANC twaseeseetuka. Kakati era ye yazza ayambadde akafulaana ako mbadde ndaba n'omu ku banene abalala mu kibiina ekyo Dr. Ndulozi naye bwe yabadde agenda okulonda era naye yagenza ayambadde akafulaano nga kaliko ekifaananyi kya Winnie Madikizela Mandela. Malema era ng'atuuka ku ssomero wano we yalondedde yabadde ayambadde ne sikaafu nga efaanana obugoye buli Abapalestina bwe batera okwebikkirira. Yasser Arafat akantu ako ke yayambalanga ke yeesuulirangako nga n'ekintu kye yasibanga ku mutwe. Kakati langi ezo
mu kiseera kino ng'abantu balwanirira Abapalestina Gaza engoye ez'ekika ekyo bazikozesezza nnyo. Kakati ne Malema bwe yabadde ajja okulonda yazze ne sikaafu ng'erimuna akagoye ak'obuwangwa eri mu Palestine. Mpaye eddakiika tufuna obubaka buno tukomewo. Naye yabonaabonera atya mu struggle kubanga naye yakwatibwa nga n'asibwa bw'ateebwa omulundi gwe baasinga omusibe nnyo bamusiba emyezi 18 mu nkomyo. So ebyobufuzi Mandela si yabimuyegereza, bakwatagana bukwataganya era ne babeera mu bufumbo kubanga jjukira nti baawukana Mandela afulumye. Mandela bw'afuluma ne bafuna obutakkaanya ne baawukana. Mandela alyoka awase Graça Machel omukyala naye yamenya rekodi okubeera first lady mawanga 2. Yali first lady mu nsi ye Mozambique, babwafa n'afumbirwa Mandela ate era n'abeera first lady mu ggwanga eri South Africa. Eyo naye rekodi yagirina okubeera first lady mu nsi mu mawanga 2. Era Mandela bwe yali anyumya aga nti batandika batya okuwuliziganya n'omukyalo ono amuwandiikira ebbaluwa nga bba afudde. Omugenzi Samora Machel bw'afa amuwandiikira ebbaluwa emusaasira. Kakati okwogera ng'oli akyali musibe Mandela olw'okwogeraganya ne kutandika. Kakati oluvannyuma ne bavaamu ne bafuuka mwami na musajja. Mwami na mukyala. Mwami na mukyala. Kati okuddayo eri gye twatandikidde ku kifaananyi ky'okulonda bwe kwabadde ekitututeeyo ke kafulaano ka Julius Malema nti ne kujja ku lunaku lw'okulonda ayina obubaka obulala bw'abadde asindika, obubaka obukwata ku nnono za struggle y'abaddugavu nti ekigendererwa kyali ki, ekimu ku byo ttaka. Era omulamwa gwa EFF mu kulonda kw'omulundi guno gusesera ku ttaka, gusesera ku nsonga y'ebyemirimu kubanga Malema yakkiriza nti abazungu basaanye okuggyibwako ettaka liddire abaddugavu mu ggwanga lya South Africa. Kati obubaka obulala bwe buli ku sikaafu eri obwogera ku lutalo olw'e Palestine nti mu kujja ne sikaafu eyo ayongera kulaga nti ekibiina kye ekya EFF bwe kikwata obuyinza kijja kwongera okuwagira Abapalestina mu struggle yaabwe gye balimu ey'ameenunula. President wa South Africa Cyril Ramaphosa yalondedde ku ssomero erya Hitekan Primary School e Soweto, yazze ne mukyala we Dr. Sepo Mosepo, so nga ate omukulembeze w'ekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti ekya Democratic Alliance John Steenhuisen yalondedde mu ssaza ery'e KwaZulu-Natal mu kibuga Durban ku ssomero erya Northwood School. Omumyuka wa Malema Floyd Shivambu yalondedde Moses Kotane Primary School mu Soweto kitundu kyekimu ne Ramaphosa gye yalondedde ya the polling station CM. Songa omukulembeze w'ekibiina kya Umukonto wesiziwe kino kibiina kipya ate ng'era yaliko president wa South Africa Jacob Zuma yalondedde Ntolwane Primary School ku kyalo Nkandla gye yawummulira. Omukulembeze Herman Mashaba omukulembeze w'ekibiina kya Action South Africa yalondedde Santon Fire Station era we yasinzidde n'ategeeza bannamawulire nti okulonda nga kuwedde si mwetegefu kukola mukago na bibiina bibiri ANC n'ekibiina kya EFF. Asobola okukola omukago n'ekibiina ekirala kyonna naye abo ababiri ANC ne EFF tasobola kwegatta nabo. Kakati olw'obungi bw'abantu abajjumbidde okulonda kuno essaawa ez'enkomeredde zibadde zinaatera okutuuka atwala ebyokulonda mu ggwanga lya South Africa n'ayongezaayo okulonda okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro naga nti kati okulonda nkwongezaayo kuva ku 1 okutuusa ku 3 ez'ekiro era ng'akwataganya wamu n'ab'ebyokwerinda ne bongera okuyungula poliisi okuuma abantu bonna mu bifo ababadde bakyali ku nnyiriri kubanga jjukira South Africa gye twogera kugamba abantu balonda ekiro ate nga mu bumenyi bw'amateeka eri mu kika kya waggulu abantu bo batadde mu bulabe era abamu awo bo baasazeewo babiveeko
naga nti tetujja kuteeka bulamu bwaffe mu bulabe naye nga abasinga basigadde ku Nnyiriri. South Africa gye twogerako mu bumenyi bw'amateeka ne wiiki ewedde nakyogerako nti obutemu South Africa alipoota yafulumizibwa gavumenti ya South Africa ng'etunuulira emyezi 3 egyasembayo omwaka oguwedde December, November n'October yalaga nti buli ddakiika 20 waliwo omuntu eyatemulwa South Africa myezi egy'esatu. Buli ddakiika 20 waliwo omuntu eyatemulwa. Kati mu mbeera mu nsi efaanana bw'eti bw'ogamba abantu nti musigale ku Nnyiriri ekiro olina okwongera okunyweza ebyokwerinda era patrol za poliisi n'amagye bayongedde okuziyungula naddala kasita abalondesa bategeeza bakama baabwe nti eno abantu bakyali bangi ku Nnyiriri. Kakati akakiiko k'ebyokulonda ku ekyo kabadde katambulira mu tteeka erifuga ebyokulonda ennyingo eya 36/7 kakkiriza akulira ebyokulonda okwongezaayo essaawa z'okulonda ku lunaku lw'okulonda obutasukka ssaawa 6 ez'ekiro. So kye yakoze kyabadde mu tteeka okwongerayo kutuuka ku ssaawa 3 abadde asobola n'okutuusa ku 6 ogw'ekiro. Wabula era yayongedde n'atangaaza ssenkulu w'akakiiko k'ebyokulonda mu South Africa nti ssaawa 3 bwe zikusanga ng'oli mu Lunyiriri tetujja kuggalawo gw'ojja kulonda ne bwe kineetaagisa kulonda paka ku 6 ogw'ekiro. So mu butongole okulonda kwakomye ku 3 naye singa osangibwa mu Lunyiriri togenda kugobwa. Ojja kusigala ng'okkirizibwa okuseeseetuka mpola mpola okutuuka mu kifo ekironderwamu. Ekikulaga embeera eno omukulembeze w'ekibiina kya EFF yennyini Julius Malema kyamutwalidde ssaawa 3 mu Lunyiriri okulonda kuba yaganye okuyisa n'asalawo naye asigale mu Nnyiriri. Kyamutwalidde ssaawa 3 okutuuka ku kifo we bakubira akalulu. So nga ate waliwo polling station Summerfields Primary School. Ku polling station eno ssaawa zaaweze 4 ez'ekiro ng'Olunyiriri Ennyiriri mu kifo ekyo ez'enjawulo polling station ye zikyaliko abantu abasoba mu 100. Era mu kitundu kino olupapula olw'amawulire olwa Daily Maverick bwe lwabadde lwogerako n'omu ku baabadde bakubye akalulu mu kiro ekyo yategeezeza nti nga yalonze ku ssaawa 3:49 naye nga yatandise okusimba Olunyiriri ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. Essaawa ezo zonna obugumiikiriza obw'ekiko ekyo kikulaga obukulu bw'akalulu k'omulundi guno mu ggwanga erya South Africa nti yayingidde Olunyiriri 10 ndowooza yabadde alooza ajja kusanga abantu bamaze. Yabadde mu Lunyiriri okutuusa ku ssaawa 3:49. So kyekifaananyi mu bufunze kyensobola okusiigira atuwuliriza okulonda kw'eggulu. Ng'oggyeko Ennyiriri empanvu olw'abalonzi okujumbira okulonda, biki ebirala ebisoomooza ebibadde mu kulonda kuno? Kati ekimu ku byaleese okusoomooza kwe kwongeza obululu obubadde bukubwa ku lunaku olumu okuva ku 2 okudda ku 3. South Africa mu myaka 3 egiyise babadde bakuba obululu 2 bwokka. Ojja n'olonda omubaka wa parliament n'olonda n'omubaka mu lukiiko lw'essaza. Omubaka mu lukiiko lw'essaza bwe batuuka eyo beerondamu Ssaabaminisita ow'essaza. Ababaka mu parliament beerondamu president. Kati bulijjo obululu bubadde 2. Ku mulundi guno obululu bwafuuse 3 olw'ensonga nti mu kulonda parliament ebifo biri 400. South Africa tebalonda MP nti wa constituency gundi. South Africa olonda kibiina. Kati myaka 3 egiyise obadde tosobola kuyingira parliament ya South Africa ng'oli independent. Kibiina kye kivuganya naye nga kyaweereza olukalala lw'amannya mu kakiiko k'ebyokulonda. Okulonda bwe kuggwa omuwendo gw'obululu gwe mufunyi gwe gusalawo bifo bimeka bye mulina. Kati abantu bazze bakaayana okuva mu 94 nti twagala wabeerewo n'ebifo ebyaba independent so oli bw'aba ayagala okuvuganya ku lulwe. Kati ku mulundi guno ennongoosereza ne bagikola. Ku bifo 4 ne baawulamu ebifo 2 bisigaddeyo mu nnonda nkadde kati ye ballot paper esooka. Ebifo ebirala 2 ne babizza ku mutendera gw'amasaza. Osigala olonda ekibiina naye ng'okirondera ku mutendera gwa ssaza. Olonda anaakika mu parliament. Naye olonda kibiina sirinnya lya muntu. Kati ku bifo bino 2 ebirondebwa ku mutendera gw'essaza ne bateekawo ne option
eyokulona independent mpinga bwaba yayagala kuvuganya ku lulwe waddembe okuvuganya naye yadde bakiguddewo abantu bakitidde mu South Africa yonna abantu 10 bokka bebavuganyiza nga ba independent mu masaza gonna bakitidde kuba omukisa mutono okuyitawo abantu bakimanyira olonda kibiina emyaka gino gyonna kati okubaga nti ate nonda independent ate jukira independent yovuganya mu constituency kumpi amasaza agamu gasinga Buganda obunene South Africa kugamba oyina amasaza South Africa nga kumpi nsi kakati gwe eyo gyovuganyiza ku bubaka bwa parliament esazo no litalaga otya kitundu ekyo kyonna okutegeera bakulonde nga MP akikirira Buganda yonna mu parliament ye Uganda so kuba kusoomozebwa kunene linnya lyo lina kubanga dene nnyo ne sente zoyina mu campaign kuba kitegeeza district zitunulire za Buganda zonna nga oyina ogenda ng'oteekayo posters billboards biki drive zino ezikolebwa ne Uganda nga yonna oyina okuzikola campaign tesoboka kikirwa ky'abantu era bakitidde n'ofunayo 10 mbokka kati ku mutendera ogwo ogwokubiri ebifo bibiri osobola okulonda ekibiina oba n'olonda independent candidate kati akukalwako okubiri akokusatu keko okulonda omubaka musaza ko ne munkole nkadde obadde osobola okulonda independent kati kitegeeza ki nti ebbanga omulonzi omuli amala ng'ali mu kabokisi kali mwalondera lyeyongeddeko ne bwe ziba dakiika 5 obwo budde buba bungi ne bwe kweyongerako eddakiika 5 zokka ku lunaku olwa balaza nabadde ndaba TV ya South Africa ya SABC omukyala Helen Zille yabadde azze kulonda waliwo South Africa bakkirizibwa okulonda nga bukyali bwoba n'ensonga eyesimba oyinza oga nti ku lunaku lwemwatadde olw'okulonda nina appointment y'operation oba sijja kuba wano nja kuba ntambudde oba abalina obulemu ku mibiri gyabwe oyina ensonga eyesimba gy'osobola okuwa akakiiko k'ebyokulonda ne bakukkiriza okulonda nga bukyali kati Helen Zille mukyala mukulu ye mutandisi w'ekibiina kya Democratic Alliance era kati ye ssentebe waakyo kati yekkiriziddwa okulonda nga bukyali bwebadde akamala okulonda ku balaza nali mulaba ku mukutu ogwa SABC ngaga nti naye ayinamu obweraliikirivu yadde ekyakolebwa kirungi okuggulawo ne ba independents bafuna omukisa naye obululu busatu akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba nga keetegese bulungi n'abala dakiika mmeka ezeeyongerako bw'ogattako n'omuwendo gw'abalonzi ogweyongeddeko bw'ogeraageranya ne mu kulonda okuzze kubeerawo era ye yakirabirawo nti tugenda kubeera n'obuzibu nzijukira nga mulaba ku TV ku balaza naga nti kwagala butayagala ennyiriri zigenda kuwanvuwa wabula n'asaba abawagizi ba Democratic Alliance nti mbeegayiridde luno luli lunaku lumu mu myaka 5 osobola okufiirwa ebirala byonna n'okkiriza n'ogumiikiriza naye yakirabirawo ku balaza nti okusoomozebwa kujja kubaawo so ekyobululu okubongeramu okuva ku bubiri okudda ku busatu ekyo kyaleese obuzibu okusoomozebwa okulala kwabadde mu kakiiko k'ebyokulonda nti waliwo polling stations ze bataasuubidde mu bantu kujjumbira nnyo yadde nga kunkalira kwebali bwe bazze mu bungi mu kaseera katono ebbokisi mwe bateeka obululu ne zijjula ate nga tewaliwo ndala ze baataddewo ezaali zaavu nga balina ate kunoonya ku polling stations endala kati awo nawo ne bitwala obudde awo ne wabaawo essaawa ezifiirwa mu kulonda okunaku kwabadde kusoomooza ekirala wabaddewo ebifo ebimu okulonda gye kwatandise ekikeerezi okwawukana ku ssaawa endagaane ng'obuzibu kwe bwavudde nti olw'obumenyi bw'amateeka eddala ku obuli e South Africa okutambuza ebikozesebwa mu kulonda nga bitwala ku polling station buli wamu birina okuwerekerwa mu maanyi kakati poliisi si nnene kwenkana ekyo so awamu wesanga poliisi abapoliisi be bamu babadde balina okutwala ebintu ku polling stations nga 5 we baviire eno oba bitwalire eno gyasembye ng'abituusizza ku ssaawa 3 okulonda ne batandikamu kikeerezi kati ekyo nakyo kyakosezza naye okutwaliza awamu mu polling stations emitwalo 2,13,292 93 ku buli 100 batandise mu ssaawa ezakanyizibwako so 7 ku buli 100 bafunye okutaataganyizibwa ku makya naye omukisa ogwabaddewo ekirungi ekyabadde nti wezaweredde ssaawa 6 polling stations zino zonna ezisoba mu mitwalo 2,300 zabadde zitandise okulonda okusoomooza okulala
kwabadde kubuuma obukozesebwa okukakasa nti mpingo bakazi bwe mulonzi mutuufu nga naffe gwe twakozesa wano mu kulonda okuwedde e South Africa babuyita VMD kitegeeza voter management device mwanga genjawulo gabuwalinya manya ganjawulo ojukira nga ntwogera ku Kenya nga nayo babuyita birala so kati eno babuyita VMD so bogobera ensonga za South Africa no omuntu ku TV nga ayogera VMD abategeza kana akuma nga bwe twakozesa mu kulonda okuwedde okukakasa nti ono ye mutuufu kati okusomozebwa okwabadde okuli nti ebifo ebimu nga network sinungi nnyo kakati ne kalwawo ku muntu okumukakasa awalala ne kalemirirwa ddala kyokka ate oluvannyuma nga kayinza okujja ku muntu omulala ne kakola sinti erinnya lyo teririimu naye ne kalemwa kakati wabaddewo okusoomoozebwa nga abalondesa abamu etteeka tebaalikwata bulungi bakusuwaza bukusuwaza nga bo balowooza nti kyateekwa VMD erina okusoma erinnya lyo so ng'ekyo baakigattako bugasi kwongera kutereeza etteeka lyo liri ku lukalala oluli mu kitabo kakati so nga ku buli polling station akakiiko kataddewo ekitabo ne VMD so VMD bwegaana ddayo ku kitabo kati abamu abalondesa mu kubasomesa ndoozi abamu tebabitegeera bulungi kakati ne batawaanya ne wabeerawo okusika omugwo n'olonda tolonda obagenda onoonya ku polling stations endala kakati akakiiko k'ebyokulonda kabadde kalina okufulumya ekiwandiiko ekirala okwongera okutegeeza abalondesa nti bannange si kyatteekwa nti omuntu VMD erina omulaba etteeka lyogera ku alijesita bwaba mu alijesita mwali muwa akalulu agenda alonde temwongera kwonoona biseera okusomozebwa okulala kwabaddewo era muteeka munongosereza nga kuva munongosereza yakolewa muteeka eryokulonda ennyingo eya 24 akatundu akasooka akatundu A ennyingo eyo yakyusizza ebyokulonda ku mulondi guno nti luli obadde weewandiisa kasita weewandiisa ng'oli waddemba okulondera ku buli polling station ekuli okumpi ku lunaku lw'okulonda kati akawaayiro kano kaabikyusizza olina kulondera we baakuwandiisiza kakati civic education ebeerawo n'okusomesa ku byokulonda ng'okulonda kugenda maaso naye abantu tebabiwa mutima na mwoyo bawulira ebigambo ku radio ne ku TV kati oli abadde amala kutuuka ku kifo we balonda ne mwana mukulu bamala omukebera nga talimu naye ne bamubuuza naye weewandiisizaawa tinewandiisiza Mpumalanga ate oli KwaZulu Natal nakandi bw'oba tosobola kutambula genda Mpumalanga wano tetulina ngeri gye tujja kuyamba ngabuuza kati ate byakyuka ddi tiri etteeka lyakyuka era ensonga eno ebadde eyogerwako enkya neggulo ku mikutu gy'amawulire naye ng'abantu tebagoberera so kakati ebyo nabyo byaleesemu okutaataaganya nga ava okumpi eyewandiisiza okumpi asobola okugendawo eyewandiisiza ewala ng'abivaako buvi so kwe kumukusomooza okwabadde mu kulonda okweggula ebibiina by'obufuzi oba ne bannabyabufuzi boogera ki ku kulonda kuno ebibiina okutwaliza awamu byennyamidde olw'okusoomoozebwa kuno naddala abantu okukandaalirira mu nnyiriri kubanga ekyamazima waliwo abaatendewaliddwa ng'oli agaye enfaaki kanzire yeeka sijja kubisobola kakati omukulembeze wa EFF Julius Malema yagambye nti kaasuubire nti ensobi zino si ŋŋenderere nagambye nti kansuubire nti si ŋŋenderere yagambye nti kino kyennyamiza nga yakamala okulonda naye kansuubire nti si kigenderere era n'awabula akakiiko k'ebyokulonda nti byonna kabikole naye kaleme kwongezaayo kulonda kuyingira mu lunaku lulala yagambye nti ekisooka njagala okusigala nga nina essuubi nti nsobi za buntu si ŋŋenderere naye ate mu byonna temwongezaayo kulonda kugenda ku lunaku lulala kuba yagambye nti ye n'ekibiina kye babadde tebeetegekedde kukuuma kalulu mu kiro tebamanyi kiyinza kubeerawo we can't allow any voting to be extended to the following day ekyo yagambye nti bo nga ba EFF tebasobola kukkaanya nakyo ekirungi n'etteeka lyogera ku kwongezaayo ssaawa butasukka ssaawa 6 kakati Malema ekyo yakigomeza era n'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kandibadde kaayigira mu bya 2019 naye okusinziira ku kyeyalabye ne VMD engeri gye zaatawaanyiziddwa alaba nga tewabaddewo okuyiga n'agamba nti bandibadde baayiga era ye mu kutaputa ebintu nga bwe yabirabye yagambye nti
2014 ne 2019 akakiiko kategeka bulungiko bwogerageranya ne ku mulondi guno naawe ekyokulaya konti mu kulonda okuyise nga tayisiza muntu yenna ku line abadde atwalira dakika 15 okulonda nikimusobozesa okulawuna mu bitundu ebirala nga president w'ekibiina n'okulondoola ebyokulonda naye kati ndi wano ntudde museseetuka buseseetusi naga nti akakiiko k'ebyokulonda embeera eno kandi badde nga kakyetegekera. Omu ku bakulembeze omulala mu kibiina kino ekya EFF ng'era mubaka mu parliament Dr. Mbuyiseni Ndirozi era naye yagugumbudde akakiiko k'ebyokulonda. Mubaka bwe yatadde ku kibanja kye ekya X yagambye nti there are unbearably long lines in universities. Jukire no gye basinga okubeera n'obuwagizi aba EFF mu bavubuka kati wanaga nti wabaddewo layini ezisusa obuwanvu ku matendekero aga waggulu. Nanti the IEC is proving incredibly incompetent. Akakiiko k'ebyokulonda koolesezza obunafu obutoogerekeka enkola y'emirimu ya kiboggwe ye incompetence gy'ayogerako. Naga nti the danger is the youth has finally showed up to vote. Has not have the youth yakitadde ku omu nti omuvubuka ye aze okulonda. The youth has finally showed up to vote. Nagatako and now they are too scared. Omuvubuka bwaze ate bo bali banda mukadde ne babeera mu kweralikira yakyobumbye bwati and now they are too scared. So they make it almost impossible for them to vote. Some have been waiting in the lines since 9 a.m. Kati bwe yamaze okufulumya obubaka obwo ku X obubaka bwe yazizaako yaleese ekifaananyi kwemu ku mayunivasity n'akolaga layini bwe yeetooloola ng'erimu amakoona obuwonvu n'ebiko naga nti raba kakati awo abamu kyangu okuva mu nnyiriri ezo naga ye kiki ekituttira mu kulonda kuno kanaga nti obwo bunafu eri akakiiko k'ebyokulonda embeera eno bandibadde bagyetegekedde. Ye avuganya ku bwa Ssaabaminisita bw'essaza ery'e KwaZulu Natal ku kaadi y'ekibiina ekya Action South Africa Zwakele mu Chwango. Ekyasinze okumunyiiza ke kalulu okutegekebwa mu kiseera ky'abayizi mu matendekero agawaggulu nga bali mu bigezo kyokka ng'etteeka lyakyusibwa balina kuddayo gye beewandiisiza. Naga nti bangi ku bayizi bano tebaakyusa bifo we balondera kati babadde tebayinza mu lunaku lumu yadde lwabadde lwakuwummula balina okwetegekera ebigezo ng'okulonda kuwedde ate baddeyo gye bava kubanga bagenda kulonda. Naga nti ensonga eyo erina okwetegerezebwa ekikwata ku nnongoosereza eyo n'okulonda kuteekebwawo lunaku ki nti ekyokubala mu kiseera nga abayizi matendekero agaggulu bali mu bigezo yagambye nti kyamutawaana. Ekibiina kya Jacob Zuma ekya Umukhonto Wesiziwe nayo kyafulumiza ekiwandiiko. Omwogezi w'ekibiina kino yakukkulumye olw'ebyuma okusikatira ebyo bibadde binoonya amannya g'abantu era ye n'asaba ku lw'ekibiina kino kiwandiiko kya kibiina nti okulonda kwongezebweyo ennaku endala 2 n'okubadde mu tteeka kibadde kijja kuba kizibu. Malema agamba tebakususa ssaawa 6 Umukhonto Wesiziwe egamba bakwongezeeyo ennaku 2. Era naga nti yalina nsobi okukyusa etteeka ly'ebyokulonda omuntu okubanga kati takyasobola kulondera waayagala wabula we yeewandiisiza. Naga nti eyo yali nsobi nnene yeetaaga okutereeza. Ekyo si kizibu ky'akakiiko ka byakulonda wabula abaakola etteeka ye parliament y'eggwanga erya South Africa. Ekibiina ekya Democratic Alliance ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti n'ekya ANC nabo baakukkulumye ku nnyiriri zino. Naga nti omulundi omulala akakiiko k'ebyokulonda embeera eno kayina okugyetegekera nti bwe mumanya nti wano waliwo abalonzi bangi wakiri polling station mwongere okuzikutulamu omuntu aleme kusimba layini kwamala ssaawa 7. So ebibiina okutwaliza awamu tebyabadde bimativu n'obumulumulu obwo. Tuli ku 88.8 kya Basafama Radio Buganda. Banafa ba Predator Energy Drink bagamba nti ky'ekyokunywa ekikwongera embavu okusobola okukola